Omulungi yakumide kwanda Rose Media Eugene kwaniza onakola nankobaza emirimu gyonna gy'otosaka engalo mukona subscribe nze tweyanziza ya subscribe nze tweyanze gatata naba bambi subscribing ateekako notification bell oteka videos zino obeere ng'oziraba mu budde olwera nkuleetedde eggulire lya mwana mulenzi Sammy bambi gye buvuddeko wadde bamulanga nti mulwadde era nga ddala ali mu mbeera mbi naye nga banne banyiika olw'okubanga principal tamulanze oba tamupostinze nti mulwadde bwatyo bebe cool big size yafuddeyo namupostinga nga mwagaliza okusuka obulungi n'ebirala bingi kino kyasanyusiza nnyo banne abafamire ne bavaayo nga beemulugunya era nga bagamba nti bebe cool kyakoze kinene nnyo era asinze abo bonna be balowoozeza nti babadde babeesibako nga tebakola ki nga tebabafaako mu bufunze babadde balangira ba NUP okuli principal naye abaana ba NUP bavuddeyo ne balangira Sammy ne bagamba si mulwadde bano bali mu kabadi kakwagala kuyingira NRM era kirabika wano babadde bayisiza obubaka baabwe nga beefuula nti mulwadde era bamulangire nti Sammy kirabika n'obutali bulwadde si mulwadde wabula ye Lumbuye amugambye nti munnange bw'oba oli mu struggle gibeeremu wekka kubanga principal takuwangako leeta era si yakulagira okukola byokola wabula abamanyi naye si yabalagira okukola bye bakola kankuteera video zino mukwano obeere ng'oziraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Embeera ya Sam ya muganda wange okanya Sam abaze mwenna bagigobereranga mwenna abaze bateekamu essaala mwenna abaze bakola buli kimu mwenna abaze basa mwenna abaze bakola buli kyemusobola mukimanye nti essaawa za kakati simanyi tu stress gebwe zikatonda naye Sam ali mu mbeera mbi kati bamuddusiza mu ddwaliro akongeesiko nako olw'eggulu wenjogerera essaawa zo ntandaba nakudda ngulu kuba bamutaddeko n'amasannyalaze big size bebe kulumana oli musajja wa kabi nnyo undazeko loboyi undazeto oli muzadde atolumirirwa mu Uganda ebyo kunyizibwa bitadde mabbali politics omutadde mabbali no sala wota asobula gwe naje olabanga kanu ka positive katono necha amanyi nnyo n'omuntu abadde tamanyi kati ategedde nti Sammy mulwadde abantu abalala munatusonyiwa okubesibako nga temutwagala omwana guno mwezi mulamba katera mulinda kutuke munyige RIP mujje kumazika ge mu speech nti abadde musajja mulwanizi wa ddembe wa ggwanga ako lwaki president lutakolanga ko bebati bebe kula video nakikola olaba bebe kulu sa opposition naye n'omutima omulungi mbaina omutima omulungi ogwo lwaki tagutulaganga ko okuva mu bisa bya campaign nga bawamba abaana nga bata abaana bakuba abaana amasasi drone nga sifuse drone lwaki yasirikanga nga era supporting abasajja lwaki teyavaayo mu obudde right now okuvaayo abayi yagala tusika eriyo tukanko kusonga mu president waffe era abasinga mu abanafu matansidde okukikola nalabye nga ate baagala kuwetera mu Bobi Wine baagala mukubira mu koona nentegeerawo nti ono katemba Sammy tolwalangako oba bakwatibwa bakatibwe lwaki wano Sammy lwaviiriddeyo ate ku muntu olwedde gwe twekengera nze Sammy namwekengera dda era ne mugamba nti nze sirwana lutalo lwe lumu naye mighty family oli mu situlago kituufu naye mu situlago tetukwesiga ozenga okola statement ezikuba situlago yennyini gye tulimu yes ozenga okola statement ezikuba omukulembeze waffe this is the reality wagenda ku meeting z'abamuhoozi n'ogamba Bobi Wine yakutumyeyo e Dubai ndi Bobi Wine yantumye yeah novaawo abasajja ne bakola embaga zaabo olina awasa mukazi we n'ogamba nti muli mu mbaga tuli mu situlago mwe muli mu kuwasa bakazi omukulembeze waffe n'atugamba nti bannaye we muba mwogera bye mwogedde mugjeemu engoye zaffe kubanga mutta omulamwa gwaffe message yali kiriya novaayo n'ogamba gwe oli mutujune oli mu byanyimba oli mutujune Sammy the mighty family Museveni tomulaba nti mubi n'abamugoberera bennyini bamanyi obubi bwe bwonna naye tosobola kuvaayo kulaba omukuba mugoberera nga amukuba omanyi lwaki tebamukuba kubanga ye candidate waabwe yes yabakwatidde omumuli botegeera nti Sammy ye hypocrite Bobi Wine si ye hypocrite kati Bobi Wine akuliwadinga olw'omuli amwe of course nange nayo nandibadde Bobi Wine era nandisirisi kwa wano mwenu situation njamuteke Sammy ye hypocrite yakolera government ate namala nayingira NUP
Sammy wabala bubi bwoba yagala kukola obukesi ate tuvuma boketta gwalerabyeko mbega ate avuma baketta Sammy oli kisiru busiru oketta otya abantu ate n'obavuma ate n'osigalayo tokettanga bantu n'obavuma ate n'osigalayo. So in this question Sammy gwe hypocrite era nagamba dda Bobo Wine akumanyi nti oli mbega saakigamba Sammy olunaku lwe wagenda ku kitebe n'osisinkana David Lewis Lubongoya Secretary General wa NUP akusayiningire mbogenda ofina visa ku American Embassy ogende wegatte ku kiri kiganda kye kyafumbirwa kiri kitoocho wali wakava ku kitebe bwoti Lewis nankubira simu Lubongoya nankubira nangamba junior consent chichi professor omanyi kino ekivubuka ki Sammy kiva wano mbo nkisayiningire ne mugamba Lubongoya David Lewis tosayiningira mwana oyo najja mu struggle eno nga nze kulwanyisa Fugabbi kiwamba bantu n'obwa dictator obuli mu Uganda n'okukyankananya ssemateeka newandiika nzekka siina yampandiika struggle njirimu nga nze kulwa bannayuganda batasobola kweyogerera n'abawambibwa n'abattibwa sigirimu lwa Kyagulanyi era Kyagulanyi si yampandiika wabula ankulembera mu ekyo kitumanyi tukkiriziganya mu nkyukakyuka n'embooka ezinankubwa tekuliko za Kyagulanyi zange nganze byonna byenkola mbikola nganze ku lw'ensi yange bwe nandisuubidde buli muntu yenna akwata essimu kabuyonjo n'oggula kamera n'oteekako n'oyoyera ebigambo by'enkyukakyuka obyogeranga ggwe ku lwa Uganda ne ku lwo ne ku lwa famire ne ku bantu batasobola kweyogera si lwa Kyagulanyi talina gwasasula talina gwaliisa talina gwagamba nti yogera kino buli kintu kyonna kye twogera tukyogera ku lwaffe nga baagala enkyukakyuka so gwali eyo ng'olinda nti bakupositinge ku birthday bakupositinge nti oli mulwadde simanyi wamenyesa akagere simanyi wabadde jududdawa nkubuulira okootakoota mu gaalumonde ojja kunyigira bwerere ng'ombi anyigira mu nzikiza bw'obitandikanga ggwe Kyagulanyi tana gwe yawa application wano kujja ku social media kwogera wayogeranga ggwe so buli kyoyitamu kyonna kiyitemu nga ggwe ku lw'enkyukakyuka tosuubira nti agenda kuvayo akwogereko akumanya akulaba naye takuvunaanyizibwako kubanga alina ebivunaanyizibwako bingi so buli kye mukola kyonna mukikola nga mukikola ku lwa ggwanga lyammwe na ku lwammwe